Square kati bagiyita Constitutional Square nenzikirira mu Owino okukima akafuluusi ka Lumonde nga nkakwatira Kameme bateekawo empeeri tagatimanyi akatale bintu byakwerwanako naye muneke magambo y'ekigambo eky'amagezi ayagala okugaggawala takola kintu kyekimu buli lunaku n'alowooza nti munaavaamu ebibala eby'enjawulo bw'okola mu katale bisaawo ssente siringi 1,000, 2,000 ogulemu endokwa waakiri otimba ku kibanja eyo oba kyewagula oba kyewafuna okuva ku jjajjaawo oba ku ssengaawo oteekwa okuba nga bw'oggalawo wano omudaala waliwo ekintu ekirala ekikula waakiri ebitooke oba embuzi naye bw'onaagamba nti omudaala gwo gwokka tekimala mukwano wabeerewo emirimu emirala gy'okola ekifuuka ku kukola wano mu katale temunyiigire olw'okibagamba navuga bodaboda mpulira bodaboda yokka temala ate bw'oba ogivuga olina okwebikka amawuggwe galeme kulwala ate tosobola kugivuga myaka gyonna wateekwa okubaawo ekirala ky'okola kiriikiriza omulimu guno bamikwano ago ge mazima webale nnyo okumpuliriza watira ekyo leero kyembanyumirizaayo njakomawo n'olulala tunyumye twogere ekirala abaana bammwe bwe muba mubasomesa muleme kugamba nti abaana bammwe bonna balina okufuna diguli nga nalukoola omwana asobola okusoma n'akuguka kuba mufumbi kuba mutunzi wa kyalaani kubanga mukugu okuyunga ebyuma sente oluzungu si lwe luleeta sente abachina twettanidde nnyo eby'abachina naye abachina tebamanyi kwogera luzungu naye baleeta kuno tukola ki tubigula bannanga abaana tubayigiriza emirimu egy'emikono ne gino gyennyini egy'omu katale tugibayigirize ate ye ayinza okugikuguka mangada n'amutundira eri mu supamaketi n'amutundira mu akeedi mwebale nnyo mwebalire ddala our power everywhere NUP mwebale nnyo mwebalire ddala Elias Riba zinalukola Yesu mulungi atulaba tuli wano mu katale yabayitamu okonga anoonya akalulero akomyewo kubanga ababuuzaako okubanga bamuwagira olunaku olwaleero kyekyo kyoli mu kulaba akaseera kano mulungi atulaba akaseera kano omusajja tumuleese onalebo banaye wuuyo onalebo wuuyo ajja abawuubirako onalebo nalukola mukulu kasolo onalebo wuuyo nze ali naye onalebo tuli naye yatubeerera eddala naye newali eri kasembayo abantu bwe bati banaye batuzaamu essuubi tetwagala nnyo bintu bingi
yasi kutubuuzaako Kanso Nalukola genda babuuzaako bannange abe bazokulonda kanso mukongere abeno tukomyewo tatwali adda Kanso Nalukola genda babuuzaako Hello. Banange Elias Luyimba Nalukola abebaza okumulonda. waliwo ekitiibwa MP kwate babuuzeeko MP kwata akazinda wano oli waka Mugambeko ono ayina Kanso Nalukola Kanso Elias Luyimba abebaza okumulonda. Bannange ab'emikwano mbalamusaako yenze Luyimba Nalukola nsanyusa obbalabako yenze memba wa paalamenti owa Kawempe North Constituency musaako obuwagizi nayitako wano nga tebannannonda ne mungugumulamuuko awo ne ŋŋamba ye nga muntu alaganyiza mangu nga baŋŋamba Nalukola toberanga abalala naye saakifuna mu mutima mubi bamikwano nakitegeera omanye ye ewaffe waliyo omusajja bwe yagulanga entebe ng'abayizi abaana baabayitanga bagamulabye entebe zino nti zaffe naye saagala azizanyiramu okumanya saagala azizanyiramu mugalamire mbakubemu kati ng'asooka abawewenyulamu kati nga bagamba kirabika tayagala azizanyiramu olaba atukubyemu nga tetunnaba nakuzizanyiramu kakati bwe muba mwantwalaganya nga tusinnaba nakwatamu mu cepe naye kakati cepe nno nagifunye naye nammwe njagala tubeere bateme kunkaka bagamba ebyo byokka bye mwagala okuwulira nange mbagambengayo ku byange bwe nzija wano ne mbagamba emirimu gyammwe mugiyigirize n'abaana bammwe muleme kakaalukanya bakozi bammwe bokka wabula n'abaana bammwe mubakeezenga ku makya bajje bayige ki nkimanyi oyinza okuba omwana wo oyagala afuuke musawo oba looya nga nze ekyokujja wano n'akola naawe tekimugaana kufuuka looya ajja nakulafuubana nnyo agambe maama wange akola nnyo kaŋŋende nze nnwane nnyo nsome nnyo tuleme kubeera nga naffe tukakaalukana nnyo nga maama bw'akoze eki si mu bubi kitagenda asobola okuzaala kagenda nze kitange kino ng'atunda lumonde nva kigamba be mbadde nabe naye nze omwana we nzuuno mwampadde obwa mmemba bwa paalamenti
kitegeeza naawe akola wano mu katale olwaleero omwana we era bw'omufaako tekigaana kufuuka saabalamuzi kisoboka. Era olumu memba wa paalamenti oba omukulembeze tekirimu alina kujja n'akuwa ssente wabula n'okukuzaamu essuubi n'okukugamba eby'ensonga nakyo kikulu. Naye sigambye nti ssente yammwe bw'eba ezzeereme kujja ntegaddeyo mpitiddeyooko buki naye bannange mwebale nnyo okulonda Nalukoola. Ate twebaze Katonda okuyisa abantu b'omu kawempe mu kaseera akazibu ke twayitamu. Bannange akaseera kaali kakusoomoozebwa naye mwebale tambula. Bwana Nakabaale nsanyusa okulabako. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tugezaako naye si byangu katujjanjabe naye naawe bw'oba olinamu ebitaano ng'omulabye ng'omugulirayo Panado naffe nga bwe tugezaako okukola kye tusobola. Mwebale Yesu mulungi atulaba akaseera kano teweerabira kubanga osubscribinga amanya n'eddoboozi emitamedde musomesa. Leero MP eyalondebwa akomyewo okubuuza ku bantu. Elias Muyimbazi Nalukoola yatoleka wepeso aliwa yenna mama mpadde essimu ona mukayogereko gye muli bannange. Banaye Elias Muyimbazi Honorable abeebaza okumulonda yawuna atuuse. Tutekewa teka wano ku piki teka wano adde wali ayogerere wali abuze ku bantu be. Elias Honorable Nalukoola Luyimbazi abanaye abalonzi be kuba kibooko baatukuba nnyingi ne bamuyuza n'essaati bamikwano mbalamusaako bannange naye ajja yenze Luyimbazi Nalukoola bamikwano mwebale nnyo okutulonda, mwebale okulonda NUP, mwebale okuguma embeera teyali nnyangu, okusomooza kwali kunene. Mwebalire ddala bamikwano, nja kujja nga mbabuuzeeko bwe nnaabanga sibabuuzizaako nga ngulayo okuwaakiri akatunda oba ennyaanya. Naye mwebale nnyo anti ndi nammwe kaakati nzuuno paalamenti ekyali mu lusirika. Bwe naava mu lusirika nja gendayo njogere nga bampadde omwagaanya. Emmotoka tebagimpanga bannange, bajja kutuwa tuli bakumiikiriza. Naye bamikwano mugira njanga kubayita mutunyumyemu. Bwe munampanga amagezi nja kugatwala, naye nange bwe nnaabawanga agange mugatwale, naye ng'omutwe guno si mwereere bannange. Mwebale nnyo mwebalire ddala.
Sagala kuleeta nsasage eno Kawempe South Kawempe North njanga bakyalirako Kawempe South tunyumyemu era mmanyi n'abalala bangi basula eri ate n'ekirala nammwe muli bannayuganda nsanyusa obalabako mwebale nnyo mwebalire ddala people power our power NUP everywhere naye bannange ndi memba wa palamenti wa bonna ne bwoba oliwo NRM bannange era nsigala nkukiikirira mwebale nnyo mwebalire ddala mwebalire ddala mwenna bwe bityo bwe biri omukulembeze bw'atyo bw'alina okuba bino Sseginya byamwagaza ennyo abantu ne bamufiirako nga bamuyaayaanira eva babeera bayimba seggi waabwe kubanga yababeerangamu n'amanya embeera yaabwe n'abakoleramu n'amanya ebizibu byabwe ne bayiyiza wamu kye tuyinza okukola olw'ekitundu kyaffe kituyambe kitujune tusobole okweyagalira mu Kawempe yaffe bw'atyo ne Nalukoola mulimu agutandiseeko olwaliro asiibye alambula abalonzi abamulonda nga beebaza okuba nti baamulonda agamba nange mwebale tusimidde ddala Mukama Katonda abampeera omukisa byonna bye mwakola mwebale nnyo omukulembeze bw'atyo bw'alina okuwaayo akadde abantu be nanga babuuza nanga bakonakonako n'agenda ng'abeebaza emirimu n'abazaamu amaanyi nawe nabo ne bamanya nti wamu omukulembeze waffe ali naffe okitegedde ono waffe ono mukulembeze waffe tutambulira wamu tutambula naye tubeera naye okitegedde tatulyamu lukwe bye tumugamba byagenda n'ayogerako omukulembeze omulungi bw'atyo bw'aba Nalukoola weebale nnyo kino kifaananyi kirungi nnyo kya mulembe nnyo ky'okoze Mukama awo agenda kwongererawo emikisa mingi nnyo tabanawe bakuyita ddadi obayina obakutte obayina mu ttaano kale